Abantu bangi baki balimba kati kabere sheikh kabere omuntu awulijjo kati qiyama etuuse jama qiyama etuuse wallahi bawali mubalimba abasinga obungi si bonna kati namba yabwe ejjudde kati bangi si bonna naye bawali mukati balimba olaba sheikhi alimbisa sheikh munni sheikh alimbisaje sheikh alimbisiza sheikh munni kumanya qiyama etuuse obulimba kigambo kinene alkidhib min akbar alkabair obulimba bufuse ensonga nnene mu kwawula abantu obulimba bufuse ensonga nnene mu kukaabya abantu amaziga obulimba bufuse ensonga nnene okusibibwa kw'abantu mu makomera obulimba bufuse ensonga nnene nnyo okuleka abantu nga bannamwandu obulimba bufuse ensonga nnene ku nsi z'abantu ezali ziyina al amani wassalaamu peace mpaka ati ku nsonga y'obulimba mpaka ati ensi ezo zikyabonaabona lwa bulimba kyali kigambo kimu ekyayitawo awo nga kya bulimba nekibonyabonya abantu nitha ekigambo bulimba kibi nnyo mu umma alkidhib bisababu ya nifaq obunanfuusi hadithi ya aba huraira radiyallahu anhu waardah eri gyetumanyi fenna eya nifaq ayatu lmunafiq thalatha idha haddatha kadhab tugimanyi eyo nyangu yomwagimanyi oba tugimanyi eyo katoddangamu okubayana nti sheikha mutuufu omukyamu oba tomanyi hadisi eyo ayatu lmunafiq thalatha toddangamu naawe nokomentinga ku social media nti oyo sheikha yantama tona kyomanyi toddangamu kuvunula sheikha yena n'omwanukula nga toyinza kuvunula suratul fatiha kasitaga olaba nga sisobola suratul fatiha okugivunula sababu nuzul naam atoyinza kuvunula al fatiha kuva ku ntandikwa mpaka wansi toddangayo okuvuma sheikhe n'omukomentingako kikyamu kubanga tomanyi anayanukula sheikh aba sheikh munni gwawulira gwe mustamia atula mumadaraza aba sheikh nikakutanda mu ndowoozayo noyawula mu sheikh mutuufu ono mufu eyo zambi elevo siyo lwaki obonabona n'ebintu ebitakukwatako gweoliriza ono aveewo oliriza omulala kola kyosobodde fattaku llaha mastata'tu gwekola kyosobodde naye toddanga nogamba no sheikh mukyamu nange namulabirawo nga yakajja sheikh tomanya tali al fatiha idhan eyo hadithi ya aba huraira eri mu bukhari ne muslim